Ojja ku SB4 Media. Yaffe Tuggussa Enssonga. Sente zino oyinza okuba nga eze Uganda okyazijjukira bulungi. Zino ziri miliyoni nnamba. Osobola okubalamu miliyoni. Esinza Uganda osobola ozibala? Mrs. Brenda. Kama kwongera omukisa, akona obulamu obulungi. Okyokwatako osobola okwala. Oyonge wojja osobola okuzzaawo. Ako naye nsanyusa nnyo mikwano gyange kumyawo omwana wange era ndibadde essanyu toba olaba. Nagenda 2015 bwe nagenda ntuuka mu nnyumba kati samanya nti munda mulimu ki emmundu nenkulumako okusooka nekuvako by force ku gun point. Sina simu sina muntu gwe mmanyi sina gwenja kukubira ndi mu kikomera munda bwentyo mugamba sijja kukola nsasula sente zange watosobola nzizeeyo waffe bola bwatta abaana b'abantu nafuna olujegere nankwata jjukira ndi mutono omukazi muwanvu yakula alinga musajja nanteekamu olujegere neneerwanako paka bwenamukuba naakakokola nansindika nembwa ku madala nina olukindo nensenda wansi akosebwa kubanga nina olukindo nembaamu omusaayi nange omukazi yankwata kula mu SB4 nanzika nantwala mu gundi yadeeta abayaayi baba n'abayaayi eyo nankwata nanteerako kepo ya black nansiba amaaso nebansiba akanduuya nebanfulumya nga siraba nanfulumya gete nansula mu kimukyererezi era olula era namugamba sente zange nansula mukyererezi ngaawo musana mali ssaawa ezi nga tulalaba nagenda okuvaayo abayaayi okunzisa okunsula ku geeti anange so bakusiba emimwa n'amaaso tayagala kulaba bwenfuluma geeti yatayagala kulaba ngeri gyenfulumamu yatayagala ndabe bweru nebansiba benansuulaawo manya okunona bwenti SB4 omusana gwakamuddulu sawe mu kitundu amazzi gabaguuja nakubawo nensuulaawo bane nanywa amazzi newala nanywa amazzi nakubawo nabagamba musuula mugamba taddangamu okunepankira kulajja kukola wange alina kukola wano alina okukola paka nakubawo nengamba ye mukama Yesu tokintuuseeko kintu kyebayita omuwalabu shaitaani SB4 Selector bw'olabanga omwana ng'atolose mu kiyumba tomunenyanga kino nkiddamu ku kamera kwata bulungi bw'olabanga omwana abaana batoloka mu kiyumba naye wakasi n'afuluma sirikanga. Mbalamusiza basebo ne bannyabo amannya Namutebi Sofia akulira abasawo b'ekinnansi mu ggwanga. Tusobola okulabula abantu mwenna abalwadde bange mwenna abali wabweru w'eggwanga abali Sweden abali Germany abali London n'abali e Uganda abalwadde bange mwenna tinnafunye ekizibu ky'abafeera abali ku Facebook nga bakozesa erinnya lyange okujjanjabirako abantu nga balimbirako nti bagabirako obugagga bagabirako emikisa enzaalo wamu n'ebizibu ebirala byonna n'okubakwatako ebitambo era nga balagira abantu okubaweereza ssente ku masimu gaabwe basobole okubajjanjaba. Bassebo ne bannyabo maama Fiina tajjanjabira ku Facebook, maama Fiina ajjanjabira mu kifo kimu kyokka Bulenge wali eddwaliro lye Mityana Road mayiro 7 okuva e Kampala. Maama Fiina oba oyagala okwogera naye oyogera naye ku ssimu zokka eziri wammanga ku screen oyo gw'odiringa naye ng'akusaba ssente omusindikira kukoleko oyo aba mufere taba maama Fiina. Are you interested in upgrading your sleeping and bathing experience? Then Ziwa & Sons is the right spot for you. We sell blankets, bed sheets, duvet covers, bed covers, mattress protectors, mosquito nets, wardrobe or closets, towels, bathrobes, pillows, traveling pillows, cushions, shoe rack, dyeing rack, and ironing boards. Buy all your favorite products online with comfort from your office and workplace, home, hostel at a go from our website www.ziwa-sons.com.
www.ziwaansons.com and have it delivered to your doorstep. Call us on 0705 364 749. Ziwa and Sons, where comfort and luxury is a pleasure. Muzukulu wakaja yakubuzaako omugeyese bunnya tuli ku SB4 Media Tuggussa Enssonga ate nate tukomyewo n'ekitundu kyaffe kino ekirala ekya Namitala Racheal mannyinaffe emboozi ye mwagiraba abasinga obungi mwagisomerako ne mugiyirako ebintu bingi nnyo naye kyamukisa mulungi nti ndaba atandise okuddawo era ngenda okwebaza maama amuliko weebale nnyo nenebaza gwe wenna ali eyo amuteeka mu ssaala zo ng'omusabira weebale nnyo ne twebaza abaala ba program obulewo n'omugumyagumya essimu abantu bakulako ku kasimu essimu eyo gye twateekako ennamba Racheal omujjako nzitamu omutwe naye ng'oli otya ndi bulungi SB4 ngenze kate nvuga amafuta nzije eka ate tuli twakadde mu ddwaliro musawo agambye ati bankebedde omutima nebankebera mu kimu nebaŋŋamba nina okwongera doozi endala nsobole okutereera okuteekayo emitwalo 5 tuteekayo 5 tufuna eddagala buli gwe nga tuddayo bwe tutyo engeri y'akasente bweri naye nga kati muli obulira otya ngenda nzira mu buntu amatu nali siwulira kati mpulira gali gampulu mukazi ng'aboggula nnyo nnyo naye kati mpulira nomubiri gwange nkoma mu buntu era ng'omuntu tukula batandise okunyirira kituzaamu n'amaanyi so mu bimpimpi waliwo omukwano gwaffe faani waffe atugoberera yantisse obubaka mbukuwe era kyekibadde kindeeta faani waffe oyo ku TikTok okwo kwali akozesa manager wa Kadama oba omumanyi ali awo bambi yalaba emboozi yo nankubira kasimu nagamba SB4 mbadde nkusaba kutikka obubaka obutwalira Namitala ne mugamba nze sisobola kugaana kubanga Namitala yafuuka mwannyinaze wange nantikka obubaka buno yaŋŋambye bwa bujjanjabi sente zino oyinza okuba nga eza Uganda okyazijjukira bulungi zino zi milliyoni nnamba osobola okubalamu milliyoni esinza Uganda osobola ozibala kola bakezinze emitwalo 10 milliyoni omwami bamuyitaani mpozi manager wa Kadama kansooka omutwala omukisa guno okwebaza Katonda okuzzaawo wawojji ekyokubiri nsaba Katonda akumpeera obulamu obulungi ekyokusatu omutima ogwo gw'olina ku nze nkusaba guleme kukoma ku nze nzekka n'abalala bafaanagana nga nze nabo obeere nabo bwotyo nsaba Katonda akumpeera omukisa Mrs. Brenda kama akwongera omukisa akuwe n'obulamu obulungi buli kyokwatako osobole okwala wojje osobole okuzzaawo so yaŋŋambye nkuwa akasente ako milliyoni nnamba eya Uganda nebuuzizza by the way yasooka n'akiŋŋamba neŋŋamba tekisoboka oba ne ku layini kangezeeko mukira wabanga kwali ku layini twogeremukko naye bambi dakiika ng'emu 2 yaŋŋamba nemugamba tekisoboka nga nze sikiwa nti waliwo mwannyinaffe nga mmanyi nga sikiwa nti waliwo omuntu asobola okusinziira e Dubai oba Saudi nakwata milliyoni n'agiwa omuntu alina Dubai ali Saudi alina Dubai wano waali naye nalindi awo nga akasente yakataddeko olunaku lwaggulo tali ku layini yakataddeko olunaku lwaggulo naŋŋamba SB4 kampeere Namitala kamuyambe okujjanjabi era tweyanzizza nota Brenda ku TikTok okwo akozesa manager wa Kadama bambi tweyanzizza nnyo nti olumu twewuunya waliwo ebintu byemukola ddala abana be Saudi Arabia eyo ne twewuunya tugamba omwana we Saudi Arabia nakuwa emitwalo 5 ogiwa omuntu nga weewuunyiza ddala
Wava tumanyi nti abasinga okujja mu inbox kujja kusaba buyambi ate wotasobola muyamba na kwegamba n'atabuka naye kituwa amaanyi n'essanyu okulaba nga munnaye nammwe muyamba. Bambi tweyanzizza nnyo Mrs. Brenda okuba nti kulayini taliiko naye yagambye nti emboozi yo bambi yamukwatako nnyo era akasenda kuyambako mu kujjanjaba. Oba oli awo n'abalala kwanaatandikira naye nga kyekyo kyasobodde. Sigamba nti alina nnyo, sigamba nti alina naye just yawulidde nga akifiiringa mu mutima. Aze nga yamba ku baana bangi naye nga tayitirangako wange. Nagambye SB4 kampitirewo nyambe ku Racheal. Tusaba nti era kajja kutambuzaako ku bujjanjabi. Nawonye nadda. Nawonye nadda. Bana kanze mnebaze mami oyo simanyi oba mami oba muwala oba Mrs. Brenda. Mrs. Brenda simanyi oba mufumbo naye kankosinga bangambye SB4 nga bangambye. Twebaza nnyo mami Mukama akuddizeewo. Tujja kulekera okwebaza SB4 Media, twebaza Katonda olw'okutubeererawo, kubeera wamu naffe mu buli mbeera. Twebaza okuba n'obwesigwe bangi basobola ozisindika bwe batyo olina amala n'azizza mu poketi n'azitwala. Naye twebaza Katonda nti kibakuwadde okireeta mu kamera era n'okituusa n'obwesige. Era n'abalala tusaba bakwesige bakuzeemu obwesige bwekimu ojja kukyusa nga bwe kirina okutuuka. So byebyo twebaza gwe wena yapostinga ku show ya ku story ya Namitala oba ku TikTok oba wanaba YouTubers abakoze ku stories nga bweziti tweyanziza nnyo. Kadama's voice manyi nkweyanza. Twakusuubiza tukulina ku red carpet wali eri tweyanziza nnyo bambi tweyanzega na buli kiisa afaayo okuyamba ku muntu yenna ayinza oba nga si Namitala ayinza okuba nga si bano betukolako interview naye nga gwovaayo n'oyamba ku muntu yenna. Banange tweyanziza nnyo tweyanzega tubeera n'omutima ogwagaliza kuyambagana munno musikeeko ku mukono. So byebyo nno yesobola akasimu kano kenkukubidde kyembadde nkunoonyeza mama munneebalize olw'okukukuuma n'abakusabira bonna tubaagala nnyo. So tweyanziza nnyo omala kamera nga bulijjo nze muzzukulu wa Kabajja omugeese bunya. SB4 Media Tuggussa Enssonga.